oli ku Bokati TV leero enkya Naluli Bokati TV. Okay, kwaniriza nya tempo ku Bokati TV wala kubera mpozi ngate otugoberera otuwachinga otulaba embeera nebera mpozi ngate ekutambulira bulungi nyo kale onako olwaleero mbaletedde omukulu Yoweri Kaguta Museveni ngali ne muwala we Natasha bogerezeganyaamu ku ngeri ki kibalinza okutwala eggwanga lyattu Uganda n'okukuleeta obumu obw'abamawanga ga Afrika era agenda kuwa nabiki akuwa nabiki Afrika byeyina okukola okusobola okubeera nga ate etuuka ku luse lwa Europe. Sarashi nkubuuzaako nnyo webale kubeera mpozi nga ate otugoberera nembuuza ku Nakimera Esther ogamba otya, Angela Johnson ogamba otya, Zimbe Peter nembuuza ku Saleh Al Husna ogamba otya, ate mpozi Hawa ogamba otya, Naziwa Chano ogamba otya, nembuuza ate mpozi nakumwenna abatugoberera ku mukutu guno ne ku mukutu eri ogwa Facebook tubagamba nti mwebale kubeera mpozi nga ate mutwagala, mwebale kubeera nga ate mutufollowinga mu mbeera yonna olunaku nga luno olwaleero. Ensonga ya mukulu Yoweri Kaguta Museveni nagambe nzize mbaterayo amawulire ku page eri ne bu video bumu nga omukyala Natasha yayingidde naye kakati mu field direct. Tubadde tulaba nnyo nga abakyala be banoonyeza baami babe campaigns be babanoonyeza obululu. This time muwala wa Museveni omulundi gwe ogusookedde ddala avuddeyo anoonyeze kitaawe akalulu. Anoonyeze kitaawe akalulu. Oba nfuna bulungi. So olunaku olwaleero era yakoze video endala ng'abuuza ku kitaawe biki byasobola okugamba abaana abato oba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abakyali mu myaka emito. Ensonga za nnyonnyola saagala kusooka kuzoogerako nga ye tannazeeyogerera. Kansooke enzikuwe ka video kano okalabe bulungi nnyo. Okay, Daddy, I wanted to ask you what you want to say to the young people about, and the old people, what we should be thinking about the destiny of Africa. Africa is the origin of man. All human beings started here 4.5 million years ago. Africa has been the pioneer of civilization, the ancient Egyptian civilization and other civilizations, the Ethiopian and the Bantu civilization. Africa has been the protector of all the modern religions. However, in the last 500 years, Africa has had bad situations. And this has been mainly because of vertical polarization, where Group A is not in communication with Group B. Group A being one tribe, Group B being another tribe. Tribal sectarianism, which was later compounded by religious sectarianism. So therefore, the first thing is to completely banish the ideology of identity politics. This is number one. Number two, catch up with Europe, because we are now behind Europe with about 600 years. Because yes, all human beings were using muscle power, and muscle power of the human being and also of the animals like the horses and so on, the donkeys. But from about 14-something, when Gutenberg, the German, invented the printing press, Europe shifted to machine power and intellectual power, while Africa is still with the muscle power. So that metamorphosis must take place, that change from muscle power to
mechanical and intellectual and electronic power, labor. Then the society itself must change from working for the stomach and work for the stomach, the pocket, and also do so with Ichibara, as I said, with the calculation. But you cannot do all this successfully if you do not integrate, if you do not pull the African market together. If you do not pull the African market together, because the business will not be viable. So therefore, in short, what Africa needs is, number one, transformation. Number two, integration. Number three, anti-sectarianism, and they emphasize interests rather than identity. Ensonga zezo Mwai Museveni zaagala zikolebwe. Akulaze nti Africa yali ntabiro oba yali sosi nnyo ku kukula kwa Europe, nti abantu be batwala eri ebintu ebiva muno ne bitwaliwe Europe, ebintu ebikola bitya. Kati naye ayagala afuge, ayagala atwale Africa agituuse ku kwegatta kwayo, agituuse ku kukulaakulana okutuuka nga Europe. Nze nganza alengerera ebintu ewala, ekyo tekisoboka. Kuba first of all, tulabyeko waneeno omukago gwa East Africa kasookedde gutandika tegukolanga. Nkirabira mu bya busuubuzi. Abasuubuzi baffe bakaaba bagamba tebabakkiriza kuyingiza bintu byaffe oba ebintu byabwe okuva e Uganda okubitwala e Kenya, okubitwala e Tanzania. N'Abatanzania bana banna Kenya bakomplaini bagamba ebintu bya banna Uganda omutindo gwe biriko mufu. Kyokka jjukira bo ebyabwe biyingira mu Uganda. Oba nfuna bulungi nnyo. Kati yako kokka katono kakyalemeddwa okubeera nga kalemesa ffe nga East Africa okwegatta. Ensonga endala, amawanga abiri genkumenyedde East Africa, rather Tanzania ne Kenya, buli luvannyuma lya myaka 10 bakyusa abakulembeze bayite ba presidenti. Uganda tekyusangako. Olwo oba olaba mutuufu entegeera oba n'endowooza binaakwatagana. Ddala binaakwatagana. Nze nina kirowoozo kya Mwai Museveni it is okay kirungi. Kuba singa naye avaayo na settinga example naga kati nze nzize ebbali najjanga muwabuzi nagamba kubanza kyemmanyi osobola okuvuga ekiruubirirwa kyo ne kituukirira ne wankubadde siggwali mu buyinza. Nga owabuwi magezi abantu abadde kunagamba twandibadde tukola kino. Tulabyeko abantu ba Kofi Annan, basajja abadde nnyo abeegombebwa. Ba Mandela baani ba inspirinze abantu bakoze impact ku mawanga ag'enjawulo n'abantu ab'enjawulo nga tebalina mu buyinza kubanga Mandela yafuga ekisanja kimu n'akita. So kakati sisuubira nti ebintu Mwami Museveni byayagala binaasoboka naddala nga tetusoose kwesootinga wano nga ffe wano bannayuganda. Tulina kusooka kwesootinga nga ffe wano bannayuganda, buli kimu ne kibeera nga kitereera bulungi nnyo. Eggwanga lyattu nalisobola okubeera mpozi nga ate lyesiima. Otherwise tetujja kusobola kufuna gwe biroobererwa byo oba ebigendera byagala Africa efune. Kubanga system ekyali nfu wano okuviira ddala ku bukulembeze, okwekulaakulanya, obuli bw'enguzi obujjudde wano. Oba ntegeera kati ggwanga kyeligamba nti tulonde ku mukulembeze ava mu Uganda. Ng'olwedde Uganda ejjudde corruption, ng'ejjudde obuli bw'enguzi buli bwennyini bw'owulirira ddala obukudde ejjembe. Ggwanga kyerinaga tulonde pulezidenti omu oba kale owa Uganda yaba akulembera Africa, ng'olwedde eddembe ly'obuntu teririimu mu ggwanga lyo. Oba ntegeera ebintu ebyo byonna birina okubeera nga bitereezebwa. Eddembe ly'obuntu, security ebeere obulungi nnyo, abantu babeere nga tebakubwa masasi. Kuba kati nalabye baminisita beewera, nalabye Jjo Kasolo, abamanyi Kasolo oyo akulira microfinance yagambye ajja kuba abantu amasasi mu abaana ba NUP abeepanka musimayo mukuba abantu amayinja entaana zammwe basime. Bw'atyo bwe yeewera. Kati abasajja tebakyalina na nsonyi,
babyogera direct ku butambi tafaayo bwa mu recordinga agamba ajja kukuba essasofe kitegeeza bubanga towagira kibiina ky'NRM babeere wala tutankula ntalo nabo kubanga bbe ekigendererwa kyabwe kyakubatta bajja kubatta muleme kufunamu olwedde ne Museveni naye yennyini yakyogera n'agamba oyaddamu okukwata ku muntu ayambadde ekyambalo kya yero ajja kukejjusa amagye gaziga kyogera lunye tujja kuba ku nnyama tulina olukusa okuba ku nnyama tulina olukusa okukola ki okuba ku nnyama so kakati mu abawagizi abali ku opposition mwenna sijja kugamba nti ba NUP bokka obala namwe abali ku opposition kubanda bane mukulu wa Muriat naye ayina amaanyi ge era ayina abamugoloberera bulungi nnyo mubeere nga mwegendereza n'abantu be mukulembera mubalabule bana abasajja baagala kutta bantu babamalewo mwawulidde Kasolo nga ayogera ngenda kunoonya vidiyo eyo nja gibawa Kasolo nga ayogera n'agamba ajja kubatta ajja kubakuba amasasi bagenda basindikamu abantu babatankuleko entalo bakole batya bakumemu omuli bakole batya gwe mutamanyi mu kibinja kyammwe temumu invitinga nze Sula Ssenyonga mubeere bulungi mubeere oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV